mu byonna byokola tya Mukama. Tomutya as a stranger. Tomutya ng'omwana bw'ati embwa. Honor God. Muwe ekitiibwa. Muwe ekitiibwa. Muwe ekitiibwa kubanga ye ntandikwayo era ye nkomerero yo. Whether you like it or not, God is Alpha and is the Omega. So muwe ekitiibwa kye. Abantu bangi abalina amawulire amabi nga bakyayatula bulungi ku Katonda. Ate abantu bangi nga amawulire gaabwe gabulamu ssente zokka. Naye nga tebakyamutya nga boogera buli kye basanze. Katonda akole bibye. Olunosanga ng'olyaga ni Katonda akole bibye naye agenda kukola bibye. Kati baawukanidde ne Katonda. Naye nga singa akukoze ng'obusiro bwe buli awo obadde ofiira. Anyiga bunyizi ku switch gwe n'ovaako. Lunyiriri luli olutugambye nti obusungu bwe anyiga naye ate takirwako olw'omwenda taanenyenga ennaku zonna so taabenga na busungu mirembe na mirembe. Olw'omunaana Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa alwawo okusunguwala naye mu kulwawo okusunguwala ne bw'aba asunguwadde alina okusonyiwa okungi. Lwe lw'omunaana. Olw'omwenda lugamba taanenyenga ennaku zonna so taabenga na busungu mirembe gyonna. Tatukoze lwe lw'ekkumi tatukoze ng'ebibi byaffe bwe biri so tatusasudde ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri. Ddamu osome nnyiri ezo ssatu kubanga wano kati okiikirira baaluzungu bamwambusa n'abalala ng'obakiikirira wano. Olw'omunaana Psalms 103:8 The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. Tatereka busungu ebirajjo byawedde. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Singa abadde ajjidde mu kigera kye kimu ne bwe yandireese 50% ne bw'aleeta 10% reaction ey'ebikolwa byaffe atuwe nga bwe tukola byandibadde bibi nnyo. Ne bw'aleeta 1% tetuyimirira. Ate Musumba ekyo kyekisinga okutabula abamu kyendowooza nti kyekisinga okutabula abamu n'abamu ndowooza abalokole bwe balaba omuntu gwe balabanga mubi ye ng'akyalina obulamu obaoliawo nga bulungi n'okusinga bagenda bayomba ne Katonda ne Katonda yakola woki oyo yandibadde avaawo wake. Kati essaala y'abantu yali alina okusabira Sawulo mu bikolwa by'abatume Sawulo afe kubanga yalina obuyinza okutta abakkiriza Kristo. Naye ate ng'abantu kye balowooza ate Katonda si kyalowooza Kristo n'agamba this zeal this man is too resilient, I think he has to serve this side. Ajja kunkolera n'amukubamu ettaala nga y'amaanyi nnyo tooki eri ya security gye bakuba mu bantu bagikopa ku Yesu n'azikira nga bw'oyogedde yaziba era bwe yakkawazi kino kyeyogera Sawulo n'amampatege nga tanafuuka Pawulo yabuuza nti gwani Mukama wange gwani Mukama wange. Yesu naye n'amweyanjula n'amugamba nti Yesu gw'oyigganya. Kati bw'osituka wano genda ew'omuweereza bw'ati ne bw'ati akusabire otandika okuweereza nze. Era tewali muweereza mu New Testament eyakola emirimu okwenkana Pawulo. So nga yasituka okuweereza ng'ababadde ne Yesu physically bonna bakyali balamu.